This is Inside Out. Alright, kale buterefu the Inside Out ne Joseph Tamale MIRUNDI olwaleero twagala tumutandikire wano. Nemwina abantu nnyo babuuza suuti z'okyusa buli mulundi omusajja in future bali bala nti oyo musajja mu Uganda eyasooka okwogera ku airwaves for a long time. That's why I tell you nti bano tebalina midaali muwange bagukuwanga gusuule. Mudaali? These are not medals. These are metallic items bazikola kufuna sente. A medal, which we call a medal, is preceded by a citation. Kati gwe muwanga akola ki ekikuweesa omudaali? Ekimpeesa omudaali? Nina abaana 10. Omupoliisi kiki ekimuweesa omudaali atayinvestigangako? Emidaali gyali badde gya mupoliisi. Nga yakola investigation yenzibu ennyo. Eri complex. Gwali badde omudaali gwali badde gwebwe. Waliko omusajja bamuyita Maswere. Maswere yali mu poliisi. Era yatuukako mu kibu ky'abajuga kyefulumya Maswere ne gundi Odomero balwana mu poliisi nga Museveni. Odomero ne yali IGP. Kose Odomero. Yes. Ne wabeera wani Byekwaso. Byekwaso yali ava mu Lerwe poliisi nga Maswere ava mu fire. Bona ba poliisi. Mu poliisi ya Uganda abazungu bwe baali bagizimba, there were elite departments where they could pick. Elite departments. Yes. Ezirimu abayive ennyo. Become an inspector general of police. You had to come from side. Lyali etteeka. Waliwo n'endala nga bayitaani. Instead of military intelligence, the police had a gundi, a department. I've forgotten it, but I'll tell it to you. Ng'omulimu gwayo is to take, like say in America. Obote had to meet Idi Amin, director wayo, on a daily basis to tell him what is likely to happen tomorrow. Police the first person to become an inspector, Kiseka yamuteekawo. Kiseka yamuteekawo Byekwaso. Yali ava mu Leero. Lwere teproducing a police. Temuvaamu inspector. Kaakati oyo musajja Maswere. Awe wali ekisaawe ky'ennakivu mutaani waffe hamu we yazimba. Waliwo petrol station. Nejjekwatu bakitanga special branch. Special branch, mu police. Special branch. Right. Special branch. Why? Yavawo juzi wanti anti-government eno yaleeta amagye negateeka mu police. Military intelligence. Chieftains of military intelligence. Ani ebyo bikola ku magye agali e Congo. Military eketta magye. Civilians. Kwatulaba nti abavuga Museveni mu kadenge zino nga Museveni atambula bali mu byambalo bya police naye baki. By the time Kayihura left, a quarter of the police bali mu bamagye. Today they are more than that. Yes. Is it bad? Is it bad? I think it is bad. How? It is adding expertise. If you don't have abasajja balina libido, oyitayo bafaza bazaale. Bane population ya Uganda egenda ekeerera ati tuyita abasisita tubambale anti bali eyo bali naye abasajja bali bakola n'enseka. Why don't you make the police efficient? Why do you have to bajja koba department is a police never gaggawale money driven? I think they thought that when you bring military men into the police, aba police babba ku skills of the military to become better. Train them in the same training. Kenya wadala bya amagye ku street. Very rarely. But general service unit. Multi-purpose. Ayambala ekisati kya amagye ekiwale bwekyo. Bano bo batendeka local defense have baked ne batta abantu. Who is giving them strategy? Paramilitary. Obote yayina special force. Obote. Why? Special force yali mu magye. To divide your army. Let us look at the two types of police. Yes. Eri wakati n'enkadde. Eyo Obote yali ngezi nnyo. Okusinga eno? Anti nkugambye
omusajja okuva ku bwa private n'afuuka Lance Corporal yalina omusango gwa investigating okuva ku bwa Lance Corporal ku first sergeant ng'alina omusango gwa investigating ekyamaanyi kyakoze emitali these are metallic items. You give it to me, I shoot you. Lwe bali kumpa njagivuma ate njimalewo. What have I done in this country? You don't deserve a medal. To deserve a medal. One, you're one of the longest personalities on the airwaves. Yes. Yeah, you deserve that medal. Wali gambye omusajja kasiru mirundi nga kasiru ayogeredde ku ledi abantu ne bategeera. A miracle is a medal. No koloba. Buli mukolo mugaba medal. Medal zijja kufuuka ki? Items. These are metallic items. Mwanga, let me tell you. A medal is a honorary degree. Waliwo agisoma citation. Lwaki Sudiru mumuwadde PhD ya Makerere University. Why? Because oba mukwano obaani ogundi katolaba kirumira ambassador. Yes. Yes. Nti bali abasajja bagamba ate bamuyita ambassador council si weewaabwe si sizini waabwe naye bamutwala ne mabulagayo council tekugulawo embase mu Uganda tikiri useful tulina kye tujjayo naye for historical reasons tuwaddeyo weewaabwe abeere yatuule is an embarrassment naye kimeno bano basanyuka nnyo okulaba kirumira is an embarrassment that they don't have a Namibian who can come here temulina kye mutundayo naye ate kakankubuulire you were writer. I'm telling the word you. honorary council. Yes. Honorary council. Owekitiibwa. Let me tell you. Namibia bagitangani. Namibia twagitangani. Namibia SWAPO. SWAPO kyekibina ekyalwanira Namibia. True. When they are holding elections, President wayo wa SWAPO, I've forgotten his name but I remember, yajja mu Uganda okusaba obuyambi. Kuba Uganda yayina experience ya UPC to organize a multi-party election. Sam Njoma, yes. He came here. Who helped SWAPO to win the election? Dr. Samogere the rate. Gwe bajja wana ababbira obululu. Ng'ate ye bwamulema wano. Hey! If you read the Semogere's manifesto, akubuulira ti ye musajja nze nali naye. SWAPO yajja wano n'esaba Museveni, an expert on rigging elections. As an ambassador to a certain country, to presenting credentials. Credentials, yes, to the president. The Minister of Foreign Affairs tells the President of Uganda, Yoweri Museveni, this is a former minister. This is what? As a former minister. Kati gwe nodi ayibula mukibi. Minister of Foreign Affairs n'afuuka ambassador. Omunyonyola otya. Nodi omusajja wagidwa so n'omutwala e China. Nodi omusajja nga Kizige n'omutwala e Russia. What's wrong with it? Kizige is well schooled. Ayina ki mumbuulire. Formerly member of parliament. Yes. Ebisanja bisatu. As a member of parliament. Yes. Ng'akoba oluki. Olusoga. Yasoma international relations. Gwe genda okwata abazungu nga bazze to present their credentials. Mirundi, I'm going to get you the severe Kizige is not a powerful country like USA. Russia. Like Russia. Kizige is not a mean person. Bajja bamanyigiriza Museveni. Tulina ekyo tuyita career diplomats and political career Odongo. Omufuula foreign minister. Ayina credentials. Former Army commander? Hey. Yes. Kakati international relations yetaka former Army commander. Yes. You need somebody grounded in foreign policy, foreign relations. Bakujjawo. Singa nali mu ebyo balinga nti agende ku ambassador bajje banjoge. Nti mumbere muganda we bamuyitani. Kibanzanga ekitegeeza omwana. Bamuwa ambassador na Buganda. Elizabeth Bagaya twali e Germany. President yava mu nnyonyi yali amukishinje ku nnyonyi. Museveni was annoyed. Ani akisinga? Yes.
Museveni yaba ayogera ne chancellor wa Germany Elizabeth Bagayira ni yagamba ani ng'abuuza nti ani ayogera ng'ali mu meeting. The Germans protested why they should have such a woman. Bagamba Museveni ki gwe otujerega. But Germany is a powerful partner in Uganda. Don't give us this. Know her. Know her. Nga Museveni atudde ne chancellor one. Nabaga nti mubuuze oyo gondi oliemu. Okero oliemu. Nagenda namusanga nga afulumye bweru gye yasula. That woman is mad. Yali agenda afise kapadiemu asule wa ambassador. Ambassador yamuga nti osuleyo nga jangu tukyekole. Oliemu nadduka omukazi omukadde. Ask him. Nasule bweru. Let me tell you, ku myaka 40 Uganda yali badde ba diplomats. Career diplomats. Kakati ono we have Edith Muganda wange Nyago. The Edith Sempala. Anti bamugoba Muganda wange Nyago. Yali museta businga balwana n'oyo mukazi akero. Museveni abasanga ku nnyonyi. Yajjira mu baabi banja. N'agenda e New York. N'agenda wa. Train people. Emyaka 40 singa Museveni yalina ba senior diplomats. Olumu sale yampitako nga nyumya naye ne muga nti omanyi essomero erisinga okutendeka ba diplomats abalungi liri France. Kwata omwana w'omutwale France to train you as a diplomat. Because never try to mu mirimu gino egyaffe egya bulijjo bakugamba the French agreement prevails over any other language. Why? Olufalansa lulina ebintu ebi ekikazi n'ekisajja nti emmeeza nkazi bagituulako. Olufalansa lutambulira ku bintu ebi bibiri ekikazi n'ekisajja. Kyova ekyokubiri olufalansa luli buliifu terulina bintu bingi kakati gebera Abangereza refugee kiyinza okuba nga bye bimu nebitegeeza biki. Era Abafalansa bakugamba the meaning of an English word is 100 miles away from the meaning. Its meaning CD. Lwaki buli motoka eriko CD Lufalansa ko diplomatic. Kakati ate waliwo abakiyita corpus, the diplomatic corpus nga ategeeza baki ogw'omulambo. The inside out. The Joseph Tamale. Where would you be an ambassador if given opportunity? I was brought up as an entrepreneur. That's why Museveni yali nfunyemu nnyo. Yabagamba mumuwe ettaka, mumuwe factory, mumuwe kyakole. Kuba I'm independent. I'm an entrepreneur. Oli musuubuzi gwe Mirundi? Yes. I fought with the buses. Lwaki nalwanyisa bus? Nina firiti kamunye 20. They have reduced me to 4. Hemu eri kuloni. Okunja forward. Out of the 20. Until siberangako mu government. I was a newspaper vendor. Toberangako mu government? Nenekolera ebyange simanyirangako handouts. Bwe bakibala tebantegeera. Njagala nnyo amafuta ag'obwereere, njagala nnyo okutambula, onteeke mu lugosi lwonjoge. No, I'm an independent man. Bw'onkubira essimu sikola. Toli ku government payroll. Nze ewaffe ewaka maama yali ammanyi. Abataakimye mazzi temulya mmere. Ne bamala okulya emmere eyo kya neggwawo. Abaga nti bamala okulya mugende mu kibinga zisirya. I'm a very arrogant man. Sure. Yes. It's a punishment. If my wife behaves stubborn in a bed, what will happen to young and Mudi? Napoto Pagata or Mukazi? Unkobori. Tata Gundi Kato no Sule. I can even go and lock myself in my library. Tata Gundi, you never cut away. To tame you down. Nina olubaawo mu nnyumba yange blackboard n'ennoni
kubanga nagenda okitegeera nga bwempandika ku mpapula ziba gundi tukiyita meditation ntuula wansi nembala nti kino kigenda kuggwerawo. What are the possible reasons? ng'oli ku lubaawo era singa nasoma nnyo I would have been a professor. Nali agadde nnyo okubeera professor thinker, si kubeera under somebody's control. Nali njagala nnyo freedom, like a freedom I have enjoyed in 10 years. You cannot be omuntu abeera ku lubaawo nonga nti poliisi y'olwaleero nafunye okusinga ey'obote yali amaanyi. Anti nkubuuza nti baayawulamu loolozi. Why? Poliisi yalina kukola ku internal affairs ng'amagye gali ku foreign aggression. The first time the military came into politics tegavangamu. Kenya, buli president wa Kenya alina ekyambalo kya field marshal bagenda ku mikolo. Naye the only person who has done this is Uhuru Kenyatta. Kenya baakitya. Military ya Kenya baagidawuni playing. Omanyi nti Kenya tebaddeyo Minister of Defense. The first Minister of Defense in Kenya's history ye Kajembe nga gundi agirezi. Uhuru naddira omukazi muluwo namuwa Minister of Defense to down plate. Amagye ga Kenya tegalina Minister of Defense. Why? To down play their role for foreign aggression. Bagitanga Director of Defense under the Ministry of Internal Security. Do you want to assume Kenya has a better military than ours? Professionally, they have a better than professionally. I'm talking in Kenya, bamanye ebintu ebitusinga. The Kenyan military, if bamita joint bagiswakiringira ku America, the Joint Chief of Staff. Bafuna, a chief, the head of the Marines, the head of the infantry, the head of Air Force, the head of Land Force. Land Forces. Nebakola a college. Kakati, I'm a commander, you know, Tasuka Miaka Tanu Muka. Amalaki Miaka. But the commander in the chief, Asulumun Gazai. Era Geno Chipande, Bamtwala UN. They rotate. In the Kenyan army, if you remain at the same rank for 3 years, the army does not need your service, you retire. That's the professional army. Kakati Baba Manya, commander, chairman of the general staff, I have put the word to Marines. Adaka power to infantry. Adaka power and Air Force. They rotate. Oh, they rotate so that yes. Each section gets the opportunity to be at the helm. Yes. Kubamu training gira mu same college. Is that not provided for in Uganda? Eliwa. So kitegeza kati ono ochola yavaawo. Gondi gondi amugisha muntu yamala emyaka 9 nga mmekamanda. Sale was short lived. Kakati bano bamaze emyaka mikano mala emyaka 9. Mu majega Kenya emyaka ebiri. Era Kenya bomu zatulika nga kiba kiyakajalwayo. Jeno Kalanja yali mu Kikuyu. Nga balowooza agenda mwongerayo ki emyaka. When you extend Kalanja's tenure, kitegeeza nti oli omuluwa abadde alinza aba afiiriddwa kubanga to command the Kenyan army you must be 56. Bateeka mbomu mu Nairobi naki until Uhuru released Kalanja. Commander in the chief can extend you. Naye amagye. Era ekyo bulaba gaba gamanya ddako gaagala oli. Gamanya ddako. Tegala gasumbuwa. Era bagenda mu gundi Westgate. Ne bagamba nti Westgate kuba mwenye wa Kenyatta yine edduuka aba Ali Shahab. Bajja. Kakati abali Shahab babazanya. Bayina ttano mwe bayitanga bagimanyi. Okusima ttano bakugu nnyo okuholodinga ettaka. First ttano noni ttano yali Haiti. Nti abasajja balumba gundi Panama ono gundi Fujimori
Fujimori mu Japan. Yes. Abasajja basima ne batuuka embassy ya Japan nga balowooza Fujimori ajja kubeerayo kuba Fujimori was a son of Japanese ancestry. Fujimori teyaliyo bali bagenda mukukwatirayo amagye ga Panama gasima ekinya ne gatuuka ku embassy basanga basamba omupiira ba ne banunula abantu. Mu Uganda muno oyinza kusanga mu ttano. Kayanja yanyumiza. Kayanja told me nti yagoba ababbi ng'ali mu Wembole nga bava kubba bbanka n'abagoba nabo nga bali brave n'atuuka Makerere bamukuba amasasi bayitirivu nnyo ensi yonna ne yeekweka atuuka enaakulabye abasajja ne bayingira geeti ng'eririmu oti baakuba battawo abajaasi ba Kayanja 200 naye nga abasajja tebasukka bana highly trained 30 against Kayanja yakuba abasirikale b'embooko okuyingira ekikomera naye baba buli babu ya overpowered by reinforcement ne bayingira abasajja abo Kayanja yakwatako n'olwaleero nkugambye bagenda okutuuka mu nnyumba enaakulabye ng'eriko emikwesesa emeka when you hear Hamas mu mulowooza byawala oyinza n'okuba nga ennyumba yo gy'osulamu erimu emiki nze ennyumba yange erimu emikwesesa mbadde ndaba ennyumba eyange neya Kibuule mulimu emikwesesa nange nabikopa bwa Kibuule obisobola okundabako nze bwe mba ngenda okwebaka ewange ne mala emikolo gy'ekiro ne mukyala wange nsula mu kabbuli nina kabbuli nagisima eri ku mukwesese tombasase ku ddirisa nzirukira ku geeti eri ate nekuba nenkujjawo. Nze kyembadde ndaba nga poliisi eno eri improved. Let's start from kati sokolabe omwogezi waayo gwe waŋŋambanga nti omwogezi w'ekitongole ate guba omusajja omukulu alina image nalukatenanga poliisi tekyasobola kukola mu Uganda okujjako paramilitary ng'oyo gwolaba alina pisto 4 paramilitary. Why? Abaduumira mu nsi eziri twabod abaduumira amagye bonna bajeno. True. Yes. Kati poliisi erina esigaza ekintu kimu special branch ne side egyo mirimu gya poliisi nti omwana mu nsi yonna mu intelligence omwana omugezi bamujja mu primary kubanga intelligence is a question of reasoning. True. Intelligence tesomebwa tubulaba ne bagamba nti nayagala nnyo tumukunde ng'ali muyiso namusanga ng'asoma obutabo bwa saidi case obwa gundi Mossad abanene abatraining kakati gwetekiraba Israel okuba buli bantu wonna Mossad kisobola okuba nga Israel yakituddeko nga yakitegedde nti bagenda kukolaki batiremu Abamerika. Israel intelligence erina okuba yakikoze kiyitewo nti Bush yakitegeera nti bagenda kuba Amerika naye nga Bush yalina obuzibu nti Abamerika baali tebalinategeera ku ddembe lyabwe. Amerika yali tenakugwa bomu ku ttaka lyayo si second world war nga missiles ze batya kakati Bush yamanyi nti Al-Qaeda egenda kuba n'atunula ebbali. For the first time in American history, both the president and his deputy bali mu bankers enyenye ezisinga bazikuba. Since then Bush was helped to change the law. Ne bakwaza Abamerika balozaako nga ffe bwe tukola omwana tumuddusa ttala gimuwa agikwateko emwokyabiveeko. Kati kisobola okuba nga Mossad yakikoze Israel efuna omukisa okuba Hamas tebobatunuulira fe ababisoma international relations ababitoma mulimu ensonga ezi 1. Jordan yabadde etegese olukuŋŋaana olwa Hamas ne pulezidenti wa Amerika mukatuliki ono Biden mukatuliki Clinton yagezaako nti bafune state n'eno bamuleeta omukazi omuyudaaya nga ayera mu ofiisi ye nga tamumanyi lwaki amukunamira
bakundagula kubali musango baba Clinton yegatta ne Kereziya okitegedde Clinton yegatta ne Kereziya abayudaaya Mossad yakuba Kereziya okugimalawo Bishop Ogundi waliwo omusajja bamuyita Kardinali Machunkusi yadduka emisinde eyitali nga mubbi nnyo ne papa yamweragala baleme mukwata nga bayitali be bamulibiri bamutegeddenga yes kakati ono Biden kyobola aze luddawa bwe bakoba Twin Towers abayitali tebakola kuolwo baali bamanyi tebagenda kikuba the Jews did not work in Twin Towers abayitali abo tukita reverse psychology balese Hamas ne bayingira ne batta abantu kakati ije byebakuba bamalawo eyinza n'okuwamba West Bank ne bagamba nti kabaka wa Jordan tajja kujja meeting eweddewo ne bagamba he has gone there ani alina sente mu America ani afuga America the Jews Yes, to express solidarity. I know Balaga solidarity. Yes, at this time, Ganini Basso de Jukubanachi, over Mulabi Gumina again. Negundi John Major, we are a second term, a Bungereza, Yagenda wa, a Kuwait, Nimamulaganga landing, training, na landing. She went there before even the Amir of Kuwait went to Kuwait City. Bano nyabululu kati obululu Biden yabukoze eki. Is it that? Yes. Not business relations. Is it politics? Anti abayisirayiri mu mateeka ga America bakugamba tosobola ku addressinga Congress ya America ngebula emyezi ebiri olwo Netanyahu yagendayo. Kyobola abantu kankubule muwanga. Abasajja bawano tebatuyambye because they are not diplomats. Muga kano Netanyahu mukulu wono Netanyahu ye yafiira Entebbe muka eyagenda okujunula Abayisirayiri maama wa Netanyahu yafiira wano. Netanyahu yali agala okukola eddwaliro oba ekifo kyonna ekyannyina bamusaba ssente. I'm telling you. Omukazi oyo bwe bamuziika bamuyitanga nti Bulaaka omukazi bamuyitanga ani oyo yali alwadde nga bamutuddewa emulago yaleze kumujjanjabira wano bakwata ba hostages Abapalasine babaleeta mu Uganda ennyonyi bagiwamba Entebbe kakati kano Netanyahu eyafiira Entebbe ku kisaawe ye mukulu woono Netanyahu Benjamin Netanyahu twali bafunyemu nnyo naye abafere diplomacy tali mu bantu basoma. Netanyahu wanted to build up a hotel in the name of the memory of the mother and the father and the muganda brother. Era kyovolaba nti Netanyahu yafiira wano kano Netanyahu why abayitali bagezi abayitali bakugamba nti the most senior Syrian person yasooka okuva mu nnyonyi ate yasembayo. Kano Netanyahu yali 90 minutes at Entebbe. Kano Netanyahu mukulu woono Netanyahu era ono Netanyahu atambulira kwani kuono ku muganda we mission yakola okujjayo Abayisirayiri mu Palestine. Kakati kano Netanyahu bwe bamukuba essasi mu mugongo ne lwaki bagenda naye. May I believe, I strongly believe, the way I love my man. Kano Netanyahu, bwe yatulanga maama we takoze eki, taliimu mbanunudde. Ate nga tebalinawo instructions kugenda muno kumujjayo. N'ategeera nti maama ye mukoze eki? Musaddaase. Maama agenda kufa. Netanyahu yeekuba essasi. May I believe Netanyahu was not killed by she. The Amin soldiers. Bakuba omanya Amin yadira miji ne bazimuguza. Nga bakoza musenero ebyobusiru. Waliwo Gonde kabaka wa Ethiopia. Menelik yagenda mu America n'asangayo electronic chair etta abantu. Yagitwala n'agifota eyo musenero bonna bafaanagana.
waliwo omusajja bamuyita Sebuufu yali minisita wa health mu binayizi yaleeta ebigaali mobile clinics nga tebina bibasa kati walina ddagala even here for example bw'oyogera ku kusomesa ba diplomat bene bakalya diplomat yes tulinawo civil service college esomesa abakozi ba government lweba batwalanga nsamizi when you appointed the presidential press secretary did you ever attend either nsamizi or civil service college now you know why you collapsed I learned it like any other Museveni kambabuli a Muganda can work in the Rubiri a Muganda can work in the State House. Let me tell you one day president yaja yetise fayiro ze ku mutwe president waffe Museveni was carrying his files on his head. Yoyo naye I want to tell you kakati as a Muganda ninjagala ngende nzikole ki ozimutikule omusajja ompuli yatikatya nga abaana weebali a voice shouted onafikiri hakuna watu huko balekanira gwe abasirikale wali otwala amaalo ge hakuna watu huko uwo mulabye nga yetisa fayiro ze muveeko yes nagenda Queen bwajja nagamba president Queen tumulamusa ng'oyina enkofiira kyobula nti oyo wamaanyi mugirako ki enkofiira mugiddeko naye yali alowooza nti Museveni yali agala nnyo Queen nti Museveni could remove his enkofiira first of all oba bulletproof Museveni yagamba nagenda gawe are you my diplomat nakenda nadduka amanyina okuboggolamu Museveni nga yatabuse zezekka Museveni bamugamba when the president went to America bamulaba London nga ayina ennyonyi emu nga bagitundiranga bweriyo kakati nagira mu civilian plane bwegira mu civilian plane ne bankubira ekimu ekitasa omunaana waba problem Mr. Mirundi yes which problem people have seen the president boarding the economic class and he has two planes why has he come muchi muyabasaabazi nebaga ekyo mukintekere expert nimpita bannange when you become a media ngowa president onfunamu banno you must get people who matter in the media bawe sente nze nebawanga sente ate onaziina bazigaba obujozi bwokokonia ku bantu okubanyalako nabakolera nali sina sente zange nembakubira tibanaye president Museveni abamawulire baagala nnyo good exclusive giwo monitor abala tobawa you must have people who matter in the media. I had them onomai ngova jozi bayitivu bani balowooza bajja kunniako kakati obakubira if we want to defeat a tiger dress like a pig nanyinisi yali ampita nemwenda tuli kunyonyiza president eza civilian kati Bukenya nagenda namugamba under State House rules you don't disclose where the president is going. How? Era nze ndabawuliranga tulina president Museveni agenda kubeera ekayunga you are free. When you contact me I tell you I don't know. That's the rule. Yes. I'm not supposed to disclose where the president is going and until after he has gone there. Now how will people prepare? Yes. We need to prepare. Abalala. But diplomats bani bamobilizers bani bano minister bani ndisibibera. We need to prepare. Andi nkuboli. Kakati president bamulabe London. Omusajja w'amajja nkubira essimu. Nti Museveni bamulabye ba passengers nga ava London. Koze ho abakolera akabadde. Nembaga nti bankubira essimu ng'ate nze nkibawadde ekibuuzo. Why has the president traveled when he has two planes n'agenda mu passenger plane? Museveni yagendako ne mu Concord. N'agamba omukazi bamuyita Kusaasi. Tusaasira yafa was a Musoga woman. Ng'alina akabina kanene bwekati. Era bw'obwino beetegereza. I admired her.
Abaganda twagala bums. Yafa is dead is an only woman. By the time I saw her, she was already old. What do bums do? Kagere whatever tulere yakadwa ngoine byagala okutika ojikubira jambo. Museveni omukazi yamugamba siyinza kukkiriza kulinnya ki si gundi eyinyonyi amuganda what me give me instructions in your writing nga yetakimanyi ti Museveni agenda okugenda n'Abafaransa ku Rwanda amanyere meseziruda nyinyi basobola ogikuba yagenda mu Concord si nyonyi ye kakete musajja ankubira esibo w'amagye I liked that man Bukenya agenda amugamba ha Museveni yankubira esimu ekiro nemuga sijja kujja I'm not coming amire nanga tolinya mu State House gano maje situation ya maje linda bakugobe nengenda mu bintu byange ne ngendo bikibira ngo lugendo lulungi elifutatu nagenda je wafe mu kyalo naleka nyombi babikuttemu naye ekyabuuza ani yabikuttemu abaana ani yabikuttemu niyinza okuba nabavumidde bwereere era I'm going to apologize ku family yange kale katubalize nkonkodi tudde kuku kakati Museveni ambuuza you Mirundi because yes yewakisere why did you disclose my to have arrangement nga ne Bukenya wali Bukenya yagenda nankolako olukwanga namiri yawani waliwo omusajja katono Museveni is a humble man do yayina kyakola mu State House stop that man ngera byakuba nga munyivu muyitirivu teyabula yakuba ebyo you Mirundi why did you disclose my travels before I traveled nemuga your excellence soldiers contacted me that I must make a kabadi because you have 2 planes but you traveled in a civilian plane. People saw you from America to London in a civilian plane. They should travel economy. So he was there to check. Who told you? I told him Mirundi. Okay. Mirundi is my friend. Mirundi supports me. But then he's misguided. From now onwards, don't rely on those soldiers. Ring me. Give Mirundi unfettered access to me anytime. Info na amanya agama ineba koza yoko mokuba likawa kulije bakomo kukuba wali wakagazi wa Bukenya ne bakuba ne mukuba katusigala ne Bukenya na amiri ya shamba nagamba president your excellency the problem is Bukenya or vice president. If I tell you what I used to do with Bukenya to overthrow you omusibirawo Museveni yenyega kigambo yayingira rugirurana nesugana na amiri mwana gwe byagadde bituufu ku Bukenya eri yasasulanga abaana banamboze nga yabasasula school fee Bukenya nagenda yewe nga bamuwadde obwavaisi naleeta omusawo omuganda mu ofiisi bakiryalinga kazibwe omwana we naafa omusawo omuganda n'amugamba wansasula Get serious. To clean in the office when Kazibwe went. Bukenya nangamba bwenfuna obwa president era mu kitabo yange ekiwandiikamu ti Bukenya to promise me to be Minister of Information. But he gave you also to Kibazo owa Simba. The two of you. Kyobera yangoba Kibazo yanwanyisanga. I tell you in my book ndi ayise Muganda officer, senior officer saluting Raisi nga Bukenya lyalowooza nti afunye obwaki nga atandise omuyita Raisi kozi Museveni abalimba Museveni bwe tugenda okukyusa ki
ekisanja nze nali kiri mu gavumenti mba ndi awo nga Tumukunda ampita twagenda ku Silver Springs. Tumukunda is lively man, Tumukunda is generous, Tumukunda yalina akapapula nga bakayira yellow paper yanzimbira amayumba Tumukunda. I benefited from Tumukunda ku sente ze ku za government zaali zize bamwabanga za government money mwabanga nzibe Tumukunde nga ntula na yayina ennyumba awo nga ku gundi ekololo yali amanyi ndi mugezi nga tutuula binika toyinza ganto bank sente za government zo mwabbanzibe. That's what diverted money was diverted to you. If you give me information I give you money. Tumukunde yajjako ewange. Tumukunde twalina meeting twali tulimu Tumukunde n'agwa ne musitula Tumukunde okugulu kwe kugwa. To tell you that I was very close to Tumukunda. Tumukunda gave me soldiers to guard against Kayanja. Kayanja anzibye obulwa yagala kunzita. Ati Tumukunda yali tapaliminga Kayanja at all. Yamugamba kuna Kayanja, these days they buy university police. Why don't you go to Kumkumba and buy one? I like that was Tumukunda was an intelligent man. That was derogatory. Tumukunde yali musajja and a good speaker. I would say one thing but to mean a lot. Nambuza nti wamma abantu bayinza okukkiriza president omulema ne mugaye Roosevelt mu America yali mulema. Kakati Tumukunde twatula ku Silver Springs naye nga mugamba Museveni ulusaakayo nebitandise mugandi Museveni ulusaakayo. Why? In politics we don't carry excess baggage. If I know you are not a part of my future plans, then I leave you. The inside out. Okay, ne Joseph Tamale MIRUNDI. Mutani wa Yohana MIRUNDI ne Mole. Ani yabikubuulidde omuserikale omwana yajja n'akuba salute. We told him n'atukolera ki akabadi kakutte. This is Inside Out.